Abakubatia gasi ya basasula. Tukoye tuli mukungu baka tukoye. Yes.
luno olunaku alutaddewo. Olumu muffe akyabuzabuza amaanyi ga Katonda, njagala olwaleero ogende okimanyi nti Katonda w'amaanyi. Gamba munno nti Katonda w'amaanyi. Nandibadde najja dda okungubagira pasitayinga oba okwegatta ku nkumi n'enkumi z'abantu okumusibula, naye kubanga okubeerawo kwange newankubadde nange natondebwa nga ninga mwe baganda bange era ng'ensi yange njagaliza birungi, abatuuga bansalawo nze sisaanidde. Era tendereza nnyo Pasita Mondo sawejjeko wano. Ono Pasita Mondo namusinkana nga nyina emyaka 11, sinkana nga nyina emyaka 11 ng'ali mu senior 1, naye yeewunya akaana kato akali akagezi nali nsomera ku Prime Trust Academy. Era bwe yajja okubuulira enjiri nze omu ku baana bato abasooka okulokoka. Era nyina muganda wange bamuyita Pasita Paulo Sentamu, nze namubuulira enjiri okulokoka kati asumba church. Era nyina ne mama wange bamuyita Mama Nalongo, nze namubuulira enjiri okulokoka. Naye Pasita nga bw'ogambye tinewankubadde kubanga watuyigirizanga kubeera b'amazima. Era ebimu ku bye wanjigiriza Pasita watugulira ku kabugu k'akato tubayitanga Dawudi. Era Musumba mbadde wano nenzikwamu amaanyi g'ogamba ompagira naye otya. Tukitegeera tukakane kubanga tuli baana b'abantu, tuli bantu buntu, tetulina kye tuli okugyako nga twesize Katonda. Era Pasita obadde oyogera wano nenzijukira mu byawandiikibwa waaliyo kabaka bamuyitanga Nebukadineza. Kabaka oyo yagenda n'alagira kubanga ali wa buyinza ng'alina amagye, alina ebitala, n'abalagira babumbe ekibumbe basinzenga ekyo ekibumbe baleme kusinza Katonda. N'abantu ba Katonda bennyini abasinga baagonda kubanga baali batya kabaka Nebukadineza, ne bagonda ne basinza ekibumbe. Ne waliwo omulenzi bamuyitanga Shadrack, omulala bamuyitanga Mesaki, omulala Abedunego. Onoonsonyiwa sibimanyi nnyo. Naye nzijukira nti abavubuka abo baagamba kabaka Nebukadineza nti gwe toli Katonda. Ne bagamba waggulu eyo waliyo Katonda eyali Katonda nga bakabaka batannakusiba abaakusooka bwe bali, era ajja okubeera Katonda nga nawe tokyali kabaka. Ne ŋŋamba singa Mukama akkiriza musumba wange nga ndi muto najjukira nti waliyo Katonda asinga bonna abafuzi amaanyi, oboolyawo yandibadde tatya. Baganda bange tuli wano nga tujaguza obulamu bwa pasitayinga. Bagambye oboolyawo nandibadde sobodde kujja wano kubanga saayagala kukyankalanya mikolo, kubanga abantu bato nga sikyagala, saagala kubeera akabonero kannaku. Naye nga njagala mbeere nammwe kubanga Katonda agamba nti abooluganda bwe wabeera wamu ne basaba abawa kye baagala. Era nga ffenna tumanyi kye twagala. Manye nze ndumu temuzikubira nze, muzikubira oyo ali mu nze, muzikubira oyo ankozesa, oyo akozesa pasitayinga. Era kisinga okumpa amaanyi nti waliyo Katonda. Waliyo olugero mu Bayibuli ng'omusajja ow'amaanyi gwe bayitanga Goliyaasi agenda okufufugaza abaana ba Isirayiri, naye akalenzi akato ke bayitanga Dawudi kaagamba nti ozze gyendi n'ebitala n'amafumu, naye nzija gy'oli mu linnya lya Mukama Katonda wange. Tulina omukisa kubanga wano wensobolera okubeera seefu mu nnyumba ya Katonda. Oboolyawo Katonda nange ankozesa okutuusa abawuli abalungi gye muli. Pasitayinga yali mukwano gwange, twasinkana emyaka mingi nnyo, nga muto wange, muganda wange n'omusumba waffe Pasita Jengo ng'akyali mwana muto nnyo. Pasitayinga yali kyali wange. Pasitayinga yali muyimbi. Pasitayinga twakwatagana, twanyumyanga emboozi nnyingi, tubeera ddala mu kacaca akatini akaali eri mu ggeto mu Kiwunya ennakulabye. Nekye twafaanaganyanga ne Pasitayinga okusooka ffenna tetutuukiridde. Naye kino nakyo tusobola okukola, twagala tukikole olw'obulungi bwa Katonda waffe. Pasitayinga caci yagizimba mu ggeto. Era asobola okugenda eri Kololo, era asobola okugenda mu bifo eby'ebbeeyi, naye yagizimba mu ggeto. Wabawo ekyokuyinga
tukiyigire pasita yenga n'abantu bonna abalinga ye. Sinze wano mutendereza nti mutuukirivu kuba mu nsi muno temuli mutuukirivu. Waliwo olugambo olugamba tewali mu nsi muno yetuwaza maaso ga Katonda ensonga lwaki naye era njagala nkozesa omukisa guno mwenna mubagamba baganda bange nti Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Ne bw'aba nga waliwo abagamba nti tasaanidde, ne waba waliwo abagamba oyo weeri, Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Wawakana nti Mukama tasobola kukozesa omuntu yenna, tunuulira nze essaawa zino. Nga bwe twabagambye nti luno olunaku lwe twalusuubira n'obuli awo Katonda yatuteekawo n'amusobozesa okwogerako nammwe. Sandi kisobodde baganda bange, naye n'asobozesa okwogera nammwe. Njagala obubaka bwange bubere bwakuba wa ssuubi. Mukama bwe yasitula pasita yenga nkakasa ajja kusitula abantu mwenna. Kasita tutakkiriza Katonda kutuyitako, kasita twesiga Mukama Katonda waffe. Musumba Mondo, Musumba Jengo, wakati mu kusaasira Mukama akusaasire. Nze manyi nti Katonda ali naawe, manyi nti Katonda agenda kukozesa ebyamagiro. Mukama tasobola kusindika ekisa kye gye kitagenda okuwerekera. Musumba Jengo oli Jengo. Enjengo mu Luzungu baliyita batya? Baliyita weevu. Nkakasa mwenna abawulira ebyo tukola waliwo ekigambo kyebadde bagamba eno weevu ya people power, eno weevu ya NUP, eno weevu ya Kyagulanyi, eno weevu y'abavubuka. Tulina ejjengo eriri mu kuswipinga eggwanga olunaku lwa leero. Tulina ejjengo Mukama lyaleese okukyusa eggwanga lyaffe ng'akozesa ffe. Mukama yagezaako okukozesa abaprofesa ne bigaana, yagezaako okukozesa abakulu b'amadiini ne bigaana, yagezaako okukozesa abadokita ne bigaana. Naye nga Katonda bwe yakozesa Yesu Kristo Mukama waffe n'amuggya mu ghetto eri wansi e Nazareesi n'anunula ensi eno, Mukama aleese ejjengo okuva mu ghetto. Pasita Jengo erinnya lyo nze nkakasa situukiridde nnyo, naye nkakasa lyali nga bunabbi. Olunaku lwa leero erinnya eryo lirina okugenda nga livuga mu mitima gyaffe nti waliwo ejjengo, naye ejjengo eryo lirimu ggwe muganda wange. Mama wange yagamba nti God can only do for you what he can do through you. Ndi musanyufu nnyo nti ne mama waffe gwempenya ekitiibwa Honorable Betty Kamya naye ali mu maaso gaffe. Maama abavubuka abali ku mulembe guno, abaana bammwe, tuli wano olunaku lwa leero okutuusa eno nga 9 omwezi gwe 10 omwaka 62 mwali muli bawala bato bwe twali tetumanyi nti tulizaalibwa. N'atuwa obwetwaze nga bannayuganda abamawanga ag'enjawulo, ab'amadiini ag'enjawulo, ab'enkula n'enjawulo bakwataganye nga bagala bazimbe Uganda eryeyagaza buli omu. Olunaku lwa leero wakaita emyaka 58 naye ng'omukulembeze akuvuga yakavugirako emyaka 35. Maama tuli mu maaso ga Katonda. Mukama agamba mubeere b'amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Amazima ago saba gabafuule ab'eddembe
twagala nnyo tubawanye ekitiibwa ensaba mukkirize nti nabwe abaana bammwe ababazaalidde n'abazzukulu twagala okufuna omukisa okutegeka ensi gye tubiyagalira mu maama tutuulire omwanya twagikozesa maama tetuli bayaaye munnange tetuli babbi tetuli bakozi bafujjo naye twogeragana amazima kuba byebino ebintu bye mwatugamba munnange nga tuli bato pulezidenti waffe byebino bye yatugamba natugamba nti ekyononye Africa ne Uganda be bakulembeze abeekumira mu buyinza natugamba nti baleese fundamental change bataata baffe ne maama baffe ne bakkiriza okwiwa omubiri ne bafa kubanga waliwo ekisuubizo ekyo ne mutugamba nti keep your word if you are a man keep your word ne mutugamba nti kuuma ekigambo kyo olunaku lwaleero tubasaba kintu kimu mukuume ekigambo kyammwe mubeeremu amazima n'amazima nga bafuule ab'eddembe bwe tuba twogera ku benkanya mubeerewo eri buli omu bwe tuba twogera ku mazima gabeerewo eri buli omu kuba munnange tukuze n'abaana baffe bakuze ate n'amazima amalala gali nti tetugenda kusirika buli woberanga enjala ekuluma ng'omugati gukuli mu maaso ate ng'omanyi kukwo ojja kugumiikiriza naye obugumiikiriza bulina we butuuka titwagala ntalo fena tumanyi entalo gyezibu kizikola ensi nera tumanyi nti entalo zaleetebwa abo abakulembeze abakolanga ebyo ebya Nebukadneza olunaku lwaleero njagala okusaba Mukama Katonda ffe natukwateko ku mitima gyaffe tuleme kubeera mu kutya kubanga ekintu ekisinga obubi bwe kutya okutya okwogera amazima naye oyo yayogera amazima alibeera amalamu ne baali battiddwa naye nga tukakasa nti Mukama yali waggulu ali naffe atukuumye okubeerawo paka olwaleero tajja kutulekerera ajja kubeera naffe so amawulire gendeeta mawulire ga mukwano mawulire ga kutugatta ffenna ne mawulire ga kubajjukiza nti tubeere b'amazima tubeere benkanya ebyo Bayibuli byetuyigiriza ebyo buli ddiini byetuyigiriza nga mpunzika njagala nnyo okubasaba mwenna abali wano okumakinga sure omusumba Yiga mukwano gwange tumukopako ebirungi byonna byakoze tumakinge sure nti betumuyiseeko tebikomaawo ebyamusobako tusabe Mukama Katonda waffe amulamuze kisa oba Katonda alamuza kisa muganda wange Honorable Kawalya nikwe sipiika wa KCCA Katonda atuwa obulamu bumu okuyita mu nsi eno naye atukozesa n'abo abaliddawo nga ffe tutuddewo batujjukirireko naddala ebirungi bye tuba tukoze olunaku lwaleero nzijjukira nti mwatuma oluguudo Haji Nasante Bagala Nasante Bagala yali musajja wa Geita akyansanyusa nnyo kubanga kijja kuba n'abaana ba Geita baddako mu maaso okwekiririza munokola ebirungi nga bamanyi bajja kujjukirwa njagala okusaba mukole ekisoboka tulinamu enguudo nyingi nnyo muno tulinamu ebijjukizo bingi nnyo muno njagala lw'eggwanga lyaffe olwa NUP lw'abantu ba Geto lwekulw'abavubuka Pastor Yiga waakiri abeere n'oluguudo oba n'ekijjukizo oli sipiika wa KCCA kino kikugambe nga pulezidenti owa NUP ate nga pulezidenti w'eggwanga Mr. President, President of Kunyandako, Tumachimia Kuwago, Nenda Kanokakasa, Kapungu Wasiwangwani, Trixi, Biri, Kakubo Walero, we're not going to resolution to go from Ghana. Sagenda mukubo lya kubuulira njiri naye njagala okukkiriza nti nange Mukama ankozesezza ate akyagenda maaso okunkozesa okukola ebirungi n'okuzza eri abantu baffe so nga nkiikirira omugigi gwaffe guno nga nkiikirira abantu ba Geto nga nkiikirira abavubuka ate abali bitundu ebisukka mu 85 ku buli 100 nga nkiikirira mwenna abanyigirizibwa
munaku 2 okuva olwaleero ngenda kwewandiisa okwesimba okubeera pulezidenti wa Uganda. Njagala okubakunga mulina okutambuza enjiri eyo nga mugitambuza mirembe, nga mugitambuza mu bwesimbu, nga mugitambuza mu mazima, ng'abantu mubabulira ebituufu nga mubagula amaaso. Abasobola okutuwerekerako bayita mutuwerekereko. Twambala langi ey'emmyufu eraga nti ffenna kobere mukyole, kobere muganda, kobere munyankole, omusaayi gwaffe gwe gumu, ate ng'ekitugatta gwe musaayi, era kye tusinza okutendereza ku Mukama waffe Yesu Kristo gwe musaayi gwe gwe yayiwa ku lwaffe aboonoonyi. Kale nno bayita mwena mwena muneegatteko, twewandiise ate temukomaawo, mutambuze enjiri eyo bannange. Omulundi ogusoose mu byafaayo byaffe tusobole okufuna omukulembeze ngaffe tumwerondedde ng'abantu. Omulundi ogusoose mu byafaayo tusobole okukyusa obukulembeze bwa Uganda nga tewaliwo kuyiwa musaayi. Omulundi ogusoose olabe pulezidenti omuvubuka owa generation yammwe, olabe pulezidenti ate Katonda, olabe pulezidenti agenda okubeera omukozi wammwe si bosi wammwe, n'ekusingira ddala njagala mulabe pulezidenti ayimirira ku kigambo kye. Njagala kibasuubiza olwaleero kisinga tubikola ebyo byonna byonna Mukama agenda kututuusa mu nsi ensuubize. Abaana ba Isirayiri bwe baali bava mu busibe nga bagenda okutuuka mu nsi ensuubize, balina bwe baatuuka ku lusozi ne badobonkanamu, naye Mukama baali baluddeyo n'abagamba mwimuke, ekiseera kyekyo. Waliwo Zabbuli eya 126 alina Bayibuli njagala onyesomereko kuba tugiddemu ffenna nga bwe tubaano. Egamba Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuuni ne tufaananako ng'abaloota, akamwa kaffe ne kajjula enseko n'olulimi lwaffe ne lutandika okuyimba. Awo ne balyokera boogerera amawanga ag'enjawulo ne bagamba Mukama akoze ebikulu, era naffe tumanyi Mukama agenda tukolera ebikulu ku lwaleero. Opitangako mulukozi
okwagala kuliri ekyokubiri nti Obi nga Obi that is the most humble person. Oli mukoddomi wange sikwekakula I show that I love you, I believe in you. Gambe na watu zobuloko zingenda kusabira Mukama akuume, Mukama akunyweze. Tusabe tusabire Mukama muwanguzi naye kansabisa nga pastor kusabire Katonda akuseeko obukuumi tolina kukabi konna Katonda ali kukuuma ekiro n'emisana nzizeemu okusabira nate Katonda akuuma amakago famire yo Sabe Katonda akunyweze mu bikyokola Sabe Katonda akuume buli kyoyagala Katonda akikuwe mu linnya lya Yesu agenda seko ebimuli konalebo zaake bulire mwana konalebo zaake wewaffe bitiyana kati nyinza obutanya amazzi nga nzizeeyo ate nga taatawe naye mukwano gwange President waffe anaku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mukwebaza olw'obubaka obwo yatukuteko Mr. President naye nga tumanyi nti celebration eno gye tukoze engeri gye tuwadde ekitiibwa omusumba waffe kati omugenzi tukimanyi bulungi nnyo nti ajja kuba atuuka mu nsi ensuubize era nze nsogera ddala okutukira ekintu ekyansingiza ddala okwagala nnyo omusumba kati omugenzi Pastor Yiga nga bwe yavaayo ng'ayogera ekyo ekimuli ku mutima ng'ayogera amazima nga nange bwe nnemera ku mazima ne bwe baagala okuntulugunya ne bankola byonna byonna ne nnemerako n'omusumba ono bw'abadde nga kyalemerako kyekyo wabula ne bamutuma ne bayogera ki akisigaako sekumulaba wano banziba amaaso banteeka ebiddagala mu maaso ne bammenya n'ensigala ku mulamwa naye ndawulira bulungi nnyo nga ne Pastor Yiga yagamba bamutwala mu kkomera nga bamutwala ekitanya n'agamba nti ajja kubeerayo kasaba nga kyayogedde akikiririzaamu naddala ebyo batugamba ne bataatugamba ebya coronavirus n'abyogerako bulungi nnyo era basoma ne bannyabo mbategeeza nti amazima ago gamufudde ow'eddembe era afidde mu ddembe era agenda kutuuka mu ggulu mu nsenyeziriza era basoma ne bannyabo nsaba okubategeeza nti bino byonna batunyigiriza gwe mudde mu maanyi kuba katufunye nabbi wakiyazzeeyo ewa Yesu azzeeyo ewa Katonda ategeeze Katonda ebifa mu ggwanga lyaffe Uganda abenga omukulembeze ono amaako era nga bwe kizze tikijjira mu kaseera kano yakulonda kijjira mu kaseera kyakugenda kwewandiisa era tokwolaba mu bapulezidenti olwaleero lwe tugenda okugamba nga tukwolekera musumba waffe Emagombe era pulezidenti wafaddako yasembeyo okubeera mu kifo kino kitegeeza yagenda okufuuka pulezidenti w'eggwanga lyaffe Uganda bannange twesabire tulabe nga tusobola okulaba nga tubiyitamu mu mirembe naye temutya oyo naye n'abatiisatiisa mu mugambe kitala kyafuna kutukola wabula tujja kusobola okulaba nga tutuuka mu nsi yeki ensuubize ebikyali tugamba zivuge eyanziza kugenda emisenge ekibuli kyammwe Mukama w'omukisa balaba nti basibangu Mr. President wenange mulaba yasegirinya w'omulaba Muhammadi naye ayingiddewo era nkusabira naawe oyingire mu gavumenti ono w'ekyengera bamwita Mathias Olukaga naye musabira
yebazibwe. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Tugire kugire efe. Tugire kugire efe. Tukubire Yesu imbere z'Imana. Kale tujye kubanza. Ndiwa akali bakoye ubundi musala kantindiko tukirize wali kumala bonde bonna kije pastor Bawasi I feel